mpaka nakati olutalo lukyagenda maaso emundu ekyatakota e Congo. Bannayuganda bali concerned oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okuvaayo ne basaanyaawo ekitebe oba embase ya Uganda mu Congo ne babba ebintu ne baluutinga buli kimu. Tebaakomye n'okwo ne bookya n'okwokya ekitebe kino nga bagamba nti embase zino ze zibasibyeko abayeekera bano kyekyo lwaki baakoze ekintu ekyo. Kakati Waiswa Mufumbira avuddeyo n'atabukira Mwami Museveni n'agamba nti obuzibu bonna bolaba butuukawo mu ensi buviira ddala ku Museveni. Museveni mbu wano yeefuula mbu agenze kutereeza nguudo z'e Congo naye nga n'ezize ez'ewaka zimulemye okukola. Mufumbira abadde mukambwe, njagala mukutuuseeko Waiswa Mufumbira owulire ebigambo by'ayogedde kwegamba ye obuzibu bonna alabira ddala nti buva ku Mwami Museveni bwe buzibu bwa buli kintu, mbwayagala okwefuula nnyombo ali waggulu w'abalala ate ekitali kituufu. Kati nezino ensi zitukise ne zigamba ekimala kima naffe tutaga okwetegeerera. Bujuzi wano yagenda kusindikayo maje mbu ganoonya abayeekeramu eyo ensi naye nga ne Uganda walingawo obutujju abantu abakuba Bannayuganda bomu nga balemye Museveni okukwata naye ate nayagala agende atereze eddembe ly'omu nsi endala. Waiswa Mufumbira kamukutuuseeko owulire ebigambo bye. Vidiyo eno mpanvu naye mbadde nkusaba ogirabe mpaka w'ogimalako. Tokoma ku ekyo, vidiyo eno gimpere like, bw'ogiwa like oba n'okona mu kigalo ekyo kigiyambako information eno okutambula netuukira ddala information gyerina okuba nti ate etuuka. Waiswa Mufumbira wuuyo Jeno yatwitinga n'agamba nti baali bakulumba Congo bafufugaze bakyerupe bonna abaaliyo mu linnya lya UN era M23 baganda baffe. Omuntu yenna abalumbi aba akoze eki abeera atulumbye. N'akakasa ensi nti baali bakulumba Congo. Ekyo kyali wangi? No. It is his last tweet mwe yateekeramu okusalako omutwe gwa omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu kwolwo olunaku lwe yatweetinga ebya M23. Era wakati mu bo okutuula n'okubaganya ebirowoozo kyabaleetera akabasa kubanga baazuula nti omuntu ayina codes z'amagye ga Uganda ate talina busobozi bukuuma byama. Olwaleero bye tulaba Uganda emaze obudde era yandibadde ligase General Museveni gye yandireseewo bwe bulimba nti afojinze East African Confederation era waliwo n'endagaano ezasayiningibwa ne Bashikedi nga bagezaako okwongera ku bungi obw'okugatta eno. Impulse y'amagye e Congo tetandise leero naye ate omuwendo omunene gusasuddwa leero. $325,000 twakasasulako $1,65,000 kubanga baatuwa quotas ndowooza 5 mwe tulina okusasulira mu buwaze. Sente zetwogerako ziri $325 million. Buli $1,000,000 mpulira erimu obuwumbi 3 mu $1,700,000. Kati kola obuwumbi 3 mu $1,700,000 ogatte $1,300,000. Kakati nze okubala kwange kwali kutono nali wa history. Simanyi wanayinza kutuyamba mangu. N'ekyo oba omanya we are paying sente. We are paying lots and lots of money ezandibadde zikola ekirala. As you're paying reparation, kubanga sente zino zaali za for war crimes, reparations to war victims, sente okusasulwa abantu abaatulugunyizibwa. Katolo government yaffe tuli ebikolobero ebyakolebwa ku bantu mu Congo. Kitegeeza nti government eno ekola ebikolobero ku bantu ebule n'ebweya. Kakati kifuuka kitya international crisis bw'oba ogamba ensi nti you're forging national East African unity, Pan-Africanism, you don't only forge it with signatures, tokikola na ndagaano y'abakulembeze bokka, okikola kirina involvement kubanga market gy'oyagala okugalvanizinga n'okufunamu ekututte Congo okuzimbayo enguudo si gavumenti yaayo kutambula bannansi ba Congo kozesa nguudo ezo mu business market naawe ng'eggwanga. Kati olwaleero olw'enkolayo ey'obukulembeze bw'amagye obw'ekibogwe obalaba zambali
abantu nga olwaleero olw'enkolayo ey'ekibogwe mu bukulembeze bw'amagye mu nkola y'obutakozesa merit n'olonda omuntu olw'okubanga omuyinako DNA tufunye entata nti bookyezza embasi ya Uganda. Lwaki abantu bawanayinki bajja osekinshasha kubanga abantu balina otegeera Kongo si ntono. Kongo nene ebibuga Lumumbashi, Bukavu, byesudde Goma bingi ebitamininga management era Kongo si nafu ekisooka nga go tusinga neno tusinga but this part of Goma because of the vast obunene bwayo nga Kongo management oluse no baba nga balinga abakoze eki aba neglectize kyo mulaba waliwo occupation ey'ebibinja ebyenjawulo mu Eastern Congo abagezaako okwenunula naye n'okuforminga ebibinja ebirwanagana n'abo abagezaako okuwamba e Congo kubanga there are so many warlords abaliyo because of the vast okubeerawo kw'ensi nga nnene government tesobola kuba na resources zisobola kuzimanaginga to the extreme okuva ku mismanagement ya Mobutu Seseko. Kakati mmwe bwe muba nga mulina ensi ng'olina jeno akeera ku makya naga nti Kenya ngenda batwala mu wiiki 2 abana Kenya ne banyiiga ne bookya embassy yo because this is a pattern nti tutandise okulaba nti ebikolobero bya gavumenti yaffe eby'abantu abawamba Uganda kakati bitandise okugenda directly ku bintu by'aba Uganda. Makio National Resistance Movement mu birungi byeyinza okulimba tekolangayo kitebe na kimu tegulangayo kitebe na kimu tezimbangayo kitebe na kimu bino ebitebe ebiri mu kwonoonebwa bibaddewo out of the Amin and the other legacies not their legacy naye badde ekola renovation z'ebitebe ekirungi ogise munanga nti kyekyo n'ekyekenya bagenda kyokyaga yakakola renovation eyo yonna bibeera nkola ya kutwala amasa ate ezikola zisinga eziguze kakati tulina obunkenke as a country. Nali wano ne mbagamba twafuna ekizibu Parliament tekkirizanga officially our occupation of Congo today okuva abamuhanga lwe bagenda they have even never dared to sit and discuss it. Tewaliwo gye mu nsi yonna liyinza kuba deployed nga liri kuweebwa resources nga teririna sanctioning of the third arm of government which is the legislature. Baba sirisa nti bakeera ku makya ffenna tukimanyi yali budget operation sujja nga bagenzeewa DRC kate DRC nga bagenze okufefeta abakambwe waite ebbanga ttono ne balumba Kasese naye ng'ate ffe tuliwa omukulu aliyo omuhanga alabikibwa n'emizinga giri egyayokana omutambuze egimuweerezeddwa ng'ebirabo nga kye baliko kakati. Unfortunate part nti obuvunaanyizibwa bwa M23 buli ku Uganda kubanga akulira amagye gobawa instruments of power akuziza n'omuntu omulala olwaleero akugamba nti bali baganda baabwe era bali nabo mu lutalo. Bogata Sadak mu sekendi nga 3 Bogata Sadak nti kati you're going to get involvement of countries against your country kubanga kirizagana there will be casualties from Tanzania there will be casualties and those are fighting kuba Shikedi kyakoze bana abalala galvanizes n'agaziya n'ayongeramu parties endala kakati ne ziba nga ziri kusaidia so the more casualties abana bavudde mu lutalo luno from the other countries kyekigenda okugaziya obukambwe eri ku bannayuganda kubanga bw'olabye leero mbadde ndaba NBS already government ya Uganda emaze okwadvising abannayuganda obutasalawa kakati abaliyo bakomeyo batyeno kakati obunafu bwammwe okuba nti temuso because government is supposed to operate nga operating ku lwa bulungi bw'abantu kati abantu aba Uganda bali mu nteta kubanga government yayo yeeyisa mu ngeri ey'ekinawaira. Okay,